abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba Dream TV, Alex Mukulu, abalungi be basinga obungi ababi batono. Tetweraliikirira nnyo, ate teri kibi kyali kiwangudde kirungi. Ebe firimu lube lugero emirundi egisinga ekirungi kiwangula kiki ekibi. Abalungi bajja kuwangula ababi. Ekyo eryo lyotteeka. Katonda ali wangula Satan at the end of the day. Ekirungi kiri wangula. Kibewa. Christmas egenda netuuka wano. Abalungi bakola ki ku Christmas? Ababi bakola ki ku Christmas? Gwandaba ku Christmas okola ki? Yinejja batandise okulanga Christmas. Kati buli muntu goyogera naye nga fa bali mu entertainment tewali alabika Christmas. Christmas kitegeeza ki? Ekigambo Christmas. Christmas oba mass kitegeeza oba misa. Ate mu Luganda misa. Christmas, abantu bakimanyi kye kitegeeza. Simanyi gwandaba okimanyi kye kitegeeza. Waliwo kye tumanyi kye kitegeeza nti Yesu lwe yakola ki? Lwe yazaalibwa. Si kyo? Naye ddala Yesu lwe yazaalibwa. Tuli Yesu lwe yazaalibwa oba ku kuzaalibwa kwa Yesu. Bintu bibiri byanjawulo. Olunaku Yesu lwe yazaalibwa n'okuzaalibwa kwa Yesu byawukana. Kubanga amakulu gali mu kuzaalibwa kwa Yesu, tegali mu lunaku Yesu lwe yazaalibwa. Amakulu gali mu kuzaalibwa kwa Yesu. Lwaki? Kuba yazaalibwa ajja atulokola atuwa obulamu obutaggwaawo. Yowaana, John 3:16. Bw'ati bwe yayagala ensi eno Katonda n'awaayo omwana we omu yekka, buli alimukkiriza afune obulamu obutaliggwaawo. Yawula okuzaalibwa kwa Yesu n'olunaku Yesu lwe yazaalibwa. Abantu abasinga baserebulatinga lunaku Yesu lwe yazaalibwa mu kifo ky'okuserebulatinga okuzaalibwa kwa Yesu. Bw'oba oserebulatinga okuzaalibwa kwa Yesu, otegeera nti okuzaalibwa okwo kwali kuzza bujja ekintu ekyali kikoze eki? Kigudde. Tutegeeraganye ekintu ekyali kigudde. Ensi yali egudde. Ekyawandiikibwa ekigamba nti we all fell short of the glory of God. Now, Christmas oli omulabira ku ki nti ajaguza lunaku Yesu Kristo lwe yazaalibwa? Era omwawula otya ku oyo ajaguza okuzaalibwa kwa Yesu Kristo? Olunaku olwo nga 25 lwaliko ebizibu. Abatakkiriza nga beefuula bbereeje k'Abaroma nti abantu bano kiki tubafuga tutya, tubateeka tutya mulayi, nti mu kifo ky'okweyonoona tubagambe, anti tebakkiriza, tebalina mukama bwe nti ye olunaku olwo tubagambe nti gwe basinze oyo lwe yazaalibwa bajja kwefuga nti 25 Desemba. Abantu sibu era beefuga nno sibu. Abamu oba abaali batendereza oba bakkiriza mu kuzaalibwa kwa Yesu, bali abakigoberera ate oluvannyuma nga nabo kaakati bakigoberedde bugoberezi. Bo bajaguza lunaku, tebajaguza Yesu. Era obalaba banywa mwenge, bagula mmere,
balya enkoko, balya bye batalyangako. Christmas soda mu byalo eyo bagula ne soda, abaana tebanywanga nnyo soda. Kati ku Christmas bakukiriza n'okunywa eccupa ya soda oba 2 oba 3 n'ozimalawo Fanta. Christmas lunaku. Era bakugamba mukuliko olunaku. Tebakugamba nti mukulike Yesu. Mukuliko oluki? Olunaku. Bobo ojaganya kuzaalibwa kwa Yesu, omanya nti naawe kwolu okuzaalibwa kwa Yesu kukujjukiza gwe kennyini naawe ozaalibwe naye again weze ki obupya. So sate kwonooneka. Yesu yajja kutuzza bupya, ebikadde bigwewo, tube n'obulamu obujja, kye tuyita okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, nga tusumuluddwa okuva mu kibi kiri ekyatuteebwako jjajjaffe Adamu. Christmas ejja abantu batandise okugula engoye. Okay, oyinza okugula engoye n'olabika nga omujja, obadde n'enkadde abakazi abakyala mu byalo kadde. Ku Christmas mukyale olina okugula kadde, bagiyitanga kadde, olugoye olupya ku Christmas. Naye ng'ekyo kitegeeza symbolically nti you need you yourself also okudda ki obupya obujja, you to renew yourself. So nze ku Christmas sibadimba amawandaba, nze si celebrating nga ko Christmas nti ngule enkoko, ngule ennyama, engule omwenge, simanyi biki mbu tulye Christmas, nze sikimanyi. Era Christmas olutuuka nga neggalira cwe, sifuluma, sirya kwolwo, sibimanye, sikyakala kiki neza bupya. Nze nedda munda neŋŋamba omusajja yazaalibwa najja atulokole n'afa n'atugamba nti agenze kututegekera, tukikkiriza nti ye. Kakati nze agenze kutegeka ki? Nti bulamu obutaggwaawo, nti kakati bwe yazaalibwa nange nzaalibwa bupya, nkyali ku mulamwa. Olina kweyingiramu neweekebera, neweekebejja, neweekenga, neweeringiza, neweetunulamu n'ogamba nkyali ku mulamwa ogw'obulamu obutaggwaawo. Weegalidde olwo wekka nti ye, nti Katonda yeebazibwe. Naye gwe bw'ogula emmere, enkoko, nyama, biki, kwolwo ne muli ennyama n'enkoko n'ebyenda, okugamba anti Christmas, n'ensigo, ebibumba, enva endirwa za ngeri nga 8, emmere, mayuuni, biki byonna, Christmas. Naye mu kifo ky'okufulumya ebikadde ebikulimu ku Christmas ng'osinza okuzaalibwa kwa Yesu, ate opakira bupakizi, opakira, weepakira ate era bizibu birala. Era olumala okulya ku Christmas kiki ekiddako? Baabo mu bathrooms kiki balidde n'ebitabagasa. Christmas kudda bujja, Christmas kutunula makaago nogamba ni tuyimiridde tutya, tuli tutya. Nze Christmas mu maka yandibadde meeting, bannaye twewe max tutambudde tutya ng'amaka. So si mmere, si mwenge,
ate kwongera kwononeka ate nga tujaguza kuzaalibwa kwoli yajja okutubijjako ebyo byonna ettamiiro obwenzi yajja byonna tubimale omulugobe yajja byonna tubimale oluserebulatinga kuzaalibwa kwe ensonga ogimanyi yajja ebyo byonna tubite okuwalampagana okwevuunikaganako okuwalampagana okwerinnyirira yajja byonna biveewo ebyo. Christmas mutuule twerinnyirira tuwalampagana kiki tuyimiridde tutya naye gwe bw'osalawo nga era bayibuli bwegamba nti bafaanana amalaalo agasiigibwa okutukula naye nga munda gajjudde amagumba g'abafu. Ogula olugo olupya olinga amalaalo weesiize kungulu onyirira naye nga munda ojjudde ebizibu. Christmas ebyo ebikuli munda ebyo byolina okuceekinga noga nti abaayi oli yazaalibwa ebyo bigende walana kiki kuwalampagana kuwemula kukola biki byonna yajja bigende kubba biki byonna yajja bigende. Nze ndowooza ku olwo ne parliament yandibadde etuula nayo Christmas session to check the nation whether we are okay, whether we are renewable oba nedda, whether our nation can experience a rebirth, a renaissance, where we become something different, something new. Lwaki parliament tekola Christmas session nayo bawulira bagenze ku liivu kulya mmere kutta bisolo nte nyama nkoko as if kyekikulu ne bagenda mu liivu. Tuli wano twagala kwezza bujja eggwanga liri mu kitaba tewali nyini musango ogwo eggwanga lino okuba mu kitaba fenna musango gwa fenna badictator abatasomye abasomye abagagga n'abaavu abalwadde n'abalamu fenna omusango gwaffe eggwanga lino okuba weriri. No kakati Christmas etuuse tuli kuba mu tooki tutya ne tuga nti abange omusajja oyo gwe mugamba yafa yajja kukola ki nti yafa tusobole okuba bulungi tulekeraawo obubbi tulekeraawo byonna nti leero tugamba twagalane emiriraano baliraano abaffe nga bwe tweyagala nti parliament etuule mu kifo kyogenda ku liivu etubuulire nga president bwasoma state of the nation. Parliament etuule naye etubuulire state of our rebirth once again, our renewal for the new year. Naye ate namwe abakulu bwe muvaawo ne mugenda mu liivu mugule sanga abantu baguze ebintu Christmas wegalire lowooza gamba kiki kyenneetaaga okuzza obujja mu nnyumba yange. Lwaki? Kubanga Kristo azze ebintu bibe bipya. Kiki kyenneetaaga okuzza obujja mu nze? Kiki kyentaaga okukubako panel beating to rehabilitate, to renovate, to restructure? Kiki ekindimu that needs to be restructured, reconnected, recharged? Kiki? Ye Christmas. Gendi kati gwe ow'emmere genda ojaguza olunaku tuli ku Yesu oli ku lunaku 25 December
nze siri ku lunaku 25 December kubanga Bible egamba Yesu kye kimujjo today nejjo. So Yesu same yesterday, today and tomorrow, right? So jjo tajja kuba 24 leero abeera 26 leero abeera 27 the same. Nti yajja enzikiza eveewo ekitangaala kijja. So bwe tuba tumujaguza okuzaalibwako kizikiza ki kye tulina okujjawo, kitangaala ki kye tulina okubeera nakyo. Christmas mwerowooze kubanga yokka gye mulina okutuuka 2026 bwe mugenda okulondera mukama wammwe yenna gwe munaaba mulonze oba gwe tunaaba tulonze nga nange mwendi naye nze owange mumanyi already gwe ngenda okulonda mumanyi kubanga ebipimo byempimirako omukulembeze mbimanyi. Manyi levels zonna nga bwe mbagambye, genesis, mobilization, maintenance, mbimanyi. I know who exalts, who extols, and who encourages. Mumanyi. I know who is cultural, political, and spiritual. Mumanyi. Metrics zange nzimanyi kwempimira oyo gwe njagala okulonda abe mukama wange. Kati olwaleero nkugamba gwe eno Christmas yesembayo tuyingirira okulonda mukama waffe gwe tunaaba tulonze yenna. Naye nkusaba leka kulya mmere kubaganyaamu, yingira mu ggwanga lyo Uganda oba Buganda oba Ankole, yingira mu ggwanga lyo mwekube mu ttooki weeringize weekebere ogambe ki kye tulina okuzza obujja ng'Abanyankole, ki kye tulina okuzza obujja ng'Abaganda. Bwe twetunulamu bwe tuti Christmas eno esembayo nga tugenda okulonda mukama waffe oluvannyuma lw'emyaka 3 mu ddungu. Eddungu kyeki? Si butabamu mmere kyokka oba musenyu gwokka, nedda. Eddungu kwe kubanga tolina kyoliko, otagala butagazi gy'olaga tomanyiiyo gy'ovudde oyagala okuddayo tosobola. Lyeddungu. Oluvannyuma lw'emyaka 3 mu ddungu oba 35 twolekedde okulonda mukama waffe. Christmas eno yesembayo tulonde mukama waffe gwe tunaaba tulonze oluvannyuma lw'emyaka 35 mu ddungu. N'olwekyo tulina okutuula wamu mu maka gaffe, mu mawanga gaffe, mu bibiina byaffe, dipi tuula weekubemu ettooki ogambe ki kye nina okukyusa, ki kye nina okuzza obujja. Temukola pate ya kulya na kunywa, kulya mbizzi, nkoko, matu, bigere bya nte, katogo. Mutuule ng'eggwanga. Katikkiro wa Buganda yita Abaganda mu lukiiko ku Christmas abaagala okuzza Buganda obujja. Tutuule, tetujja kulya ffe nyama. Tutuule twekube mu ttooki ng'Abaganda. Ki kye tulina okuzza obujja tukiteeke ku tebo mu mwaka ogujja nga tulonda mukama waffe, tukimugambe nti kiikyo. N'Abanyankole mukireete, n'Abakyoli mukireete, kye mwagala okuzza obujja mukirowoozeeko ku Christmas. Si ttamiiro, si kukkuta. Muve ku mulugube, muve ku ttamiiro, muve ku bakazi, muve ku basajja, muve ku bubbi bwa ssente, mabaati, bitaano, biki ebyo,
mbwate oli anywa mwenge mutabani wa president mbwate ebyo nebyo bannange Christmas tutuule ne wadde nawe State House namwe mutuule mu State House mama Janet Museveni mutuule mwenna n'abaana muganti abange kiki kye tulina okuzza obujja rebirth buli omu yeebuuze then bwe tukikwata fena ne tugamba nti tutegedde ddala otegedde famire yo kyeyina okuzza obujja otegedde eggwanga lyo kyeyina okuzza obujja oba pateyo ebyobufuzi. That's the reason for Christmas. Christmas is a rebirth. Timetable y'ensi eno okubala kwakyuka olw'okuzaalibwa kw'omusajja oyo Yesu. Ne tuva mu BC, which means before Yesu. Nga Yesu tannajja emyaka egyo gyonna bagiyita before BC. Before ki? Christ. Bwajja timetable yonna y'ensi yonna n'ekyuka ne tuddamu buto kye tuyita AD. Kyalugambo kimanya anomini kyalulatini simanyi kyekitegeeza bulungi anomini oba domini AD after Christ. Yeah. Lero tubala 2026 lwa Yesu yakyusa ekigambo. Tubala lero tuli mu 2024 lwa Kristo. Ensi yonna eri ku timetable ya Kristo lwe yakyusa timetable y'ensi yonna ng'azaaliddwa. Ne tutandika okubala kati tuli mu myaka 2024. Ate jjukira yakugamba nti olunaku lwe olumu lulimu emyaka 1000. Ate nagamba nti menya tempe eno naye nja kukizzaawo oluvannyuma lw'ennaku ezi. Bw'ati era n'amala mu ntaano ennaku ezi. Naye ate jjukira waliwo n'ennaku zino esatu ze yakugamba. Ate yakugamba kati labira mu mwoyo nti ekyasa ekyasooka eky'olukumi bwe kiggwa 1900 ne kiggwa wajjawo eky'2000 kubanga buli kyasa kirimu emyaka emeka 100. Tutegeeragana? Simanyi ennaku ezi yakugamba olunaku lwe lulimu emyaka 1000 kati bala 1000 paka 2000 lunaku lumu 2000 paka 3000 nnaku 2 3000 paka 4,000 z'ennaku 3 alyoka akomewo. Kiki nkugamba nti everything changed was reborn nga Christ azaaliddwa. Abamukkiriza n'abatamukkiriza tewali akugamba nti guno omwaka si 2024. Lwaki omwaka guno guli 2024? Lwakuba Christ. So abachina abasiraamu abamukkiriza n'abatamukkiriza bonna tuli ku kalenda ya Yesu. Myaka meka 2024. Christmas eno yesembayo tuyingire 2025 26 lwe tugenda okulonda tulonda 25 ya oba then kusaawen ku Christmas eno nze mbasaba mwenna twekubemu nga pelikani bwekola yefumita omusaayi abaana baayo balye baleme okufa enjala yo neefa needdira omumwa gwayo neyefumita neewa abaana baayo bwedi. Naawe tuve mu kwewunza ebyo ebyokucakala ebyo tugira tubivaamu ebyokulya omwaka ogujja kuba muzibu. Twegwetegekere nga tugamba nti kiki tulina okuzza obupya mu maka, mu masomero, mu parliament, ku marediyo, ku mativi n'amativi gekubemu tooki. Abakola ku TV muleme kugenda ku bugenzi kukwata mikolo nti ekyabadde gaba ekyabadde egi
no namwe mutuuleko wamu mugende abayi kiki tulina okukyusa nga media mukikyuse lwaki kubanga Yesu yajja kukyusa tukyuke kiki twagala okukyusa gavumenti ntiye tutya tuli ku Christmas tutudde tunyumya tutulidde twagala kukyusa gavumenti nti tutandika tutya twagala kudda ku ntiko otyo tutandika tutya twagala kukyusa ebyemwanyi tubikole tuti tukole tutya awo ne tufuna Christmas ey'endowooza so si Christmas ey'okucyakala obucyakasi okucyakala abasinga bagamba tugenze kucyakala naye tebamanyi kigambo okucyakala kyekitegeeza naye bw'okifuna amakulu g'ekigambo okucyakala toddayo kucyakala bw'ofuna amakulu g'ekigambo okucyakala toddayo kucyakala oli omwana yabagambye nti ye ebigambo byayimba yabisangawo mubimubuuliremu abakulu kyebitegeeza ogenda okulaba ng'alinga alinamu point ekigambo yakisangawo ate tamanyi kyekitegeeza naye ate mwe mugamba awemula ate yamanyi tawemulangako awo olina okuba n'endowooza ey'ebuziba okusobola okugattulula ekintu ekyo nekitereera so abange Christmas si mmere si kulya si kunywa si kugangayira si kubwatuka si kutokota si kufuumuuka si kuyiriba nedda dda mundaayo kiki kye nina okuzza obupya nga Alex Mukulu omuntu nga Alex Mukulu omuganda nga Alex Mukulu artist nga Alex Mukulu taata nga Alex Mukulu jjajja nga Alex Mukulu kaddugala omuddugavu wa Afrika nga Alex Mukulu sijja kwogera kigambo kya Munnayuganda kuba simanyi kyekitegeeza so nyinza ogenda kukyaba kaddugala nga Abafirika nemmanya kikye nina okuzza obujja mu mitendera egyo gyonna nemmaliriza nga ngamba nti happy Christmas. I wish you a Merry Christmas.